on the beat. Nkolanga kadama ekinkoze sanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo kutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga bacunya kadama ne bavuma ne bakuba kadama musala baguma bakadama n'olumu batta bakadama bacunya kadama ne bavuma ne bakuba kadama musala baguma bakadama n'olumu batta bakadama nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji. Naam. Wanje buzibu kingo ng'olinga alina byolowooza ebingi ennyo ate ng'olinga omunakuwavu olina ebikusumbuye byonna leero. ate wali buzibu ndi fine. Naam. Ng'ate ng'obadde mu birowoozo. Evans ndi bulungi tofaayo. Si ye gwe Naamu gwe mmanyi. Nze Naamu gwe mmanyi abeera musanyufu. Sitera kusanga ng'olowooza. Si bw'otyo bw'obeera. Ekituufu waliwo ekitali kituufu. Ne kakati Naamu nze Evans wonoogaana okumbuulira ogenda kugamba yenze muntu babosi bo sigamba mbu buli kaseera mubeera mu nnyumba. Kati mbuulira buzibu ki? Ebyaffe obimanyi tuteesa ne tusolovinga ekiba kibaddewo ekyo ne tukyesonyiwa ne tumanya nti kigenze. Kati ngamba waba waliwo ekitali kituufu nakyo tukisolovinga. Kale ekituufu Evans amazima gani nti kale era siri bulungi. Buzibu ki Naamu? Ngamba. Bamenye omutima. Omutima? Kiki kyotegeezawo nti baakumenya omutima? Kyova mbadde saagala nnyo nakutambula ku kyeeno naye neekase. Numwa mpulira bubi. Omanyi Anti Desire yankoze ekintu. Mpulira nga buli wenkirowoozaako njagala nakulukusa maziga. Ti Anti Desire? Anti Desire yakoze ki? Anti Desire muto wa boss wange Anti Daphne. Kati Anti Daphne ku luno sente we yabadde alina okunsasula yaziwadde Anti Desire akole ki? Azimpe. Wabadde toli waka oba bulijjo wa tewakola? Bulijjo azineeweera. Leero yaziwadde Anti Desire akole ki? Azimpe. Kati munnange Anti Desire sente zange ate teyazimpadde, yampaddeko $5,000. Sente mmeka? Yampaddeko $5,000 n'aŋŋamba mbu ye 15. Kati yasoose n'aŋŋamba mbu okoleya sente nnyingi olina otusalirako. Kumba abuzaabuza. Ne mugamba twakkiriziganya ne madamu Anti Daphne sente 5 n'akola ki?
n'agikkiriza n'agamba olina otusalirako oba si ekyo njafuna omukozi omulala. Sasa okulaba mwami. Era ddese. Siriyatase. Kyebali. Giriwa. Kikati ani obulamu buli butya. Ate obulamu buyinza okuba bulungi naye bw'obulaba ku nnaku gye nnyina. Kati omuwala yakubayogeddeko naye. Kyannemeredde okukimugamba. Kyannemeredde mwami. Amagezi gendeese. Gali bwe kati. Njagala okukkiriza. Kuba kati amagezi genzi nago ligagenda okuyamba. Kulaba kintu ekyo kola kiyitako. Nze gola bwe bwafudde wano jjo. Mwami. Nanva wano. Ngendo wakafeero. Nkanvaayo nga ngendo oli omusajja nakugamba oli ayina ente nnyingi. Ng'era afana y'amagezi. Saakomyawo. Neeyongerayo. Nabadde mu bantu bamirundi ekyo. Ne bampa amagezi. Era amagezi ge bampadde ge gano. Njagala ogakkirize. Njagala oyite omwalo oyo n'akabiri. Ajje wano. Tumuse mu mmotoka. Owulira? Tumutwale mu ssabo. Wangi? Tumutwale mu ssabo w'omusawo omuganda. Ge magezi gondetedde mwami? Leka nkunnyonnyole. Gwe amagezi gakubuzize gwe amagezi. Tumutwale w'omusawo omuganda. Kwegamba mu eddagala muwenze awengi. Ebisente akuleki. Oba si ekyo oba kumutta amutta. Kati gusobola kuzijja muddawo. N'ekirala mpozi ayinza okumuwa eddagala awengi. Atusabe sente addeyo oluddawa ebweru agende gwagwalire ebweru. Mwami. Nze ge magezi ge mbadde nkwetedde. Ennaku nina nnyingi naye ekyo sijja kikiriza kigaanye. Ate lwaki? Ddala omukazi wa Katonda mu myaka gye mpeerezza Mukama. Nkole ekyo omwana wa mwanyinaze mutte nze sengaawe. Kati Mukama byagala yokulya sente z'omwana abadde bweru atobye ne sente. Mukama byagala yokulya sente z'abanna. Mukama byakugamba yokulya sente zitali zizo z'abanna. Mwenga waziri. Ujja kusente z'omwana atobidde bweru atobye n'atuya siba kola siba ayimiridde ali sente ze oziridde. Mukama byayagala. Kakati mukyala ani njagala okola kyekugambye. Nze ge magezi ge mbadde nkuletedde. Kati golina magezi ki? Sooka opoyi. Mu nnaku bbiri ze maze nga siriwo osaze magezi ki obanga oganya agange. Ndowooza okiraba. Mwami. Wangi. Amagezi gompadde. Si malungi n'akamu. Weekwasa bya Mukama. Mukama yagamba nti sente z'omwana. Byayagala Mukama bya sente zali zizo. Naye kati gola Mukama ayagala omwana wa mwanyinaze ddala nga kyayagala mumutte busa. Ndye sente ze. Ate bale n'okumutta mutte. Nange ne nkubuuza nti Mukama byagamba nti mulye sente z'abannammwe. Kakati hani saga twogere bingi. Nkwadi nakwezi. Kangende nkomewo newe roze ku kintu ekyo. Kangende nkomewo. Siganye. Nze ngenzi etuweroze mu nnaku bbiri. Naddala mwami nzire ku mwana mutte ddala omwana wa mwanyinaze mutte ddala golaba kijja senga abadde wa mwannyoko. Nze nikugaa nti mutte oyinza okunsanyukira gy'oli. Nedda. Ziri ku mwana mutte. Kikubyemu naawe nga nkugamba wa mwannyoko nti mutte. Nze ngenzi newe roze ku kintu ekyo. Mukazi wa Katonda. Omusajja nga muzibu ono. Nanga nzire ku mwana wa mwanyinaze mutte. Ddala nyinza okumutta. Ddala nzire ku mwana wa mwanyinaze mutte. Kama Katonda ndikukwasizza. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga
kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo kutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okudaga bacunya kadama ne bavuma ne bakuba kadama naye Bukirwa ennaku zino nga sityakutegeera mu butuufu okuva lwe wajja sikutegeererako ddala ate kiki wenna oli awo kiki obala kaki mbadde ki wallayi nkubuulire sikutegeera nakyuka nedda ekyokukyuka kyandibadde awo kiki naye nze mbadde manyi nti omuntu bw'ava ebweru atuukira mu pulaani ngenda gula wano ngenda kukola atya naye gwe si byoliko byogamba anyway nze byokudda ebweru sinagendaga kyogamba togenda kudda bweru bannange Bukirwa odde Uganda okole ki gwe tomanyi kiri eri singa obadde okimanyi Bukirwa at least ngenda n'embeera eyo naye wane Uganda ogenda kukola mulimu ki kati kankunnyonnyole gwe tomanyi kiri eri singa gwe waliyo singa naawe gwomuwakuwaga ntekola ki togenda kuddayo nze munaye buli bwoyogera bwotyo nze ontiisa kuba nange njagala kgenda ekisooka eri batutwalanga baddu okitegeera tukolanga baddu tebasobola nakuba munyadde ka respect akatono we kati niba balya emmere tosobola kutuula kumpi nabo bamala kumala n'olyoka oli ebisigaddewo ku suwaani kitegeera wadde waliyo sente naye anti ekikulu kya byonna kasita baba nga bakusasula sente gendayo kolabe gezaako kati oyagala kubeera Uganda kati oli ku pulaani ki siraba bw'okola dduuka siraba bw'ogula poloti kuba abantu abava ebweru ndaba n'agula kapoloti nakola ekisaaluni n'akiteekaawo ogenda okulaba ng'aguze kapiki naye ate gwe sikulaba Nora ekituufu nyina ennyumba yange yetaga finishing awo nno kale ngenda gamba senga kwanjagala ntwaleyo njirabeko tugikole plaster tugikole finishing ne munda tugitereeze bulungi wagizimba wa senga yamanyiyo maama mama yakuzimbira ennyumba ye by the way nenanansi yannimira enanansi mu kibanja kya tata wange kiyamba mama nga yakulimira enanansi kyogamba tobimanyi tekirina buzibu oneewuunyisa wandaga nti tobimanyi basi kutegeera kati ngekitala ngenda planinga kukolera muno kasita maliriza ennyumba yange ningera neri ku faamu yange nanansi yannimira ndategeka kukolera muno ndaba ebintwala mu maaso ennyumba ebulako mpozi ki ebulako plasta kikinga weewuunyiza oba okola bw'obanga olinayo ennyumba oba okola nga weewuunyiza nnyo kiki kansooke nkubuze ennyumba ya mizigo amaka kyogamba takutwalangayokko okulimba kibi abadde tannantwalayo naye nga yeerabika gyeri nze gwamanyi oba togenda kudda bweru naye nze pulaani yange gye nnina njagala ngenda ebweru nabwe giba emyaka egyo gimala kuba nze ekirooto kyange njagala kukola saaluuni gaggadde nga nnene emyaka egyo gigenda kummala okukola kyenjagala olaba Nora gezaako genda gezaako osanga gwe biyinza naye nze ngamba twandizeeyo ffenna wakati ate gwe wagendayo kwate bikwanguyira kati buddayo ndaako osanga biyinza okukwanguyira nga nze byambeerera bizibu gwe biyinza okukwanguyira
ne kasita olina ke weekoleddeyo yuyo oyina ennyumba yuyo oyina ennaanansi ye kansooka embuuze ogenda kuntwala ddi mu nnaanansi nangenda gamba senga mpozi senga ye yakulimira kati awo oba olina okutegeera olunaku lwe munaagendayo tujja genda nawe tujja genda ffenna tufaayo nola nonga aluddewo okuggulawo simaa taliiyo oba akyebase okwebaka baaba bwe yamaze mbwate omanyi naamu ku ssente zompolaako 15 nimugamba nnaye anti Desire sente nina byengendo zikozesa nina ebizibu by'okumaliriza nange nangamba omanyi nadde simanyi mbw'onaagaana kati nze sente nga nazeewadde dda soka okomaawo mu ngeri ennyangu budget gye nakusanga owandiika n'ebirooto byo by'obadde olina okutuukiriza biba bifudde busa kati ate sente baazimpadde naamu lekera okubeera omugonvu ennyo bw'otyo wayogeddeko ne mukamaawo mugamba eki nze mpulira n'omutwe gunnuma sibitegeera omutwe okubeera nga gukuluma olina okunoonya solution efaananako bw'eti olina okugera ne mukamaawo n'omugamba sente ze wampadde tezaatuse kye nabadde nsu ozisondedde emyezi 4 enewe kati ekiriwo obutakola ntalo nze tata yabadde ampadde ssente za tuition yanfuniddeyo akakadde era nga mbadde ngenda kuva wano nzitwaleyo naye mukyo ngenda kukwatako emitwalo 3 njikuwe kuba kati kino kyolimu emergency otuukirize by'obadde olina okuba nga omaliriza kubanga wali wabipulaninga ate ng'obadde okiwadde ebbanga ddene ng'ojja ozisondera so nze ndowooza ngenda kufunirayo emitwalo 3 ebisigadde nze nja kuyiiya ng'omusajja tulabe nedda Evans kati gwe tuition enaamusasuza ki tompa ssente zo saagala munnange kuleetera ate naawe buzibu anti kati naamwe ekiriwo omwana yeetaaga ssente mulwadde maama omwana amukuuma naye aba yeetaaga obuyambi gwe ng'omuntu olina by'obadde oyagala okwetuusaako kati ogenda kuddamu mw'eyo embeera okumala emyezi emirala 4 so kino nkikola ku lwakuba nti nze nkwagala era kakadde ke nkugambye ngenda kukwako emitwalo 3 si mu bubi nja kuyiiya ng'omusajja ndabe nga oba oli awo nze nzizzaawo nawe omaliriza ebizibu bye so tugende eka tukirire wali nkufunire gye emitwalo 3 then nze nja kuyiiya okitegedde Evans mu butuufu neeyanziza era ku mutima nsanyuse olw'okubanga oyagala okukola ki okunnyamba kimpadde essanyu naye tewojjaako ssente zo olw'okubanga nze naamu nawe ogenda kwereetera ebizibu ebirala ate eby'okuzaawo tyo kino yenze nkikugambye ebyo bindekere jangu tugende nkuwa essente ebyo bindekere teweeraliikiriza Madamu Bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalokoyi n'ebimere naye maama mbadde nyina ekintu kye njagala okukubuuza mbadde nnyumyamu neebukirwa nangamba mbu olina ennyumba gy'omuzimbira etannabba mbu era olina ne ssente ze sooka ombuulire mwakijje ku kyomutandika munyumya eyo emboozi eyo nedda jesi tetubadde tunyumyamu bunyumya nangamba ayina ennyumba simanya tennaggubulako plasita ayagala kusaba ssente agenda agimalirize sente mbu olina n'ennaanansi mu kyalo ze wamulimira nze mumami nga mbadde sikimanyi ekyo kale yampako ku sente naye kakati maama esente ze wazimuwadde
yomutwalako ddi okulaba ebintu byemukyalo yaŋambye alina ennaanansi ennimiro y'ennaanansi oba yaŋambye yiika mmeka omutwalayo ddi kalage tegwalina ye bw'anaaba gwolina okubimbuuza ye nga ninyini byo bw'anaaba yagala ng'afunye ku budde ng'ayagala ajja kumbulira nze nja mumutwalayo anti nange mama njagala kulaba ku bintu bye mwana wange njagala kulaba ku bintu by'omusama ebintu ebimu bireko ojjako mu bya puresha n'ebizibu byange ali mama Coconuts on the beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nakowa okudaga kati bwe siikole nalyawa nga tenina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasi